Nentumirako Geoffrey Lutaya ne Irene Namatovu mwebale okweyagala. Irene Namatovu abati no bebaliza ddala. Irene Namatovu yo yakabako ne ku mazigo ganga kakabira Lutaya. Bamuzoganya nnyo naye bonete yali mwangu. Sabangako mwangu. Nentumirako mwenna abali mu byobufuzi kati munoonya nengato tekyatereera ku ttaka otambulira mu bbanga onoonya kifo kyogendako. Nange kamukisoko kamba tumireko nga negombe kimanyi mutima olimu nenga nawe okakasa ddala ngenda gwa siddayo tumireko nnyo naye gagwo kennyini oyagala kweteeka naye ng'okimanyi todda ngakimanyi ngenda gwa batumiddeko nnyo kubanga gwokimanyi aba kikyaddala nzimba kino kyembakoledde mbadde mubbi. Nentumirako nammwe mwenna abesimbako naye ng'ate gwe teweewagira ng'olina gw'owagira ng'ogamba bwe mba ngudde oyo wakira ayitemu kitegeeza oba teweewagira lwaki owoza oli ayitemu naye nga tuba nnyo kyakabi. Tusaasidde mwenna abafunye ebizibu ate ne twebalizako Omukama Katonda. Mwenna abafunye essanyu mufunye bubbebi Basaalongo Bannaalongo mwebale nnyo mwebale ddala. Nammwe be bakyaye mugume mujja funa baproducer bangi Kamoga MC Magombe webali bangi mujja funa temutya temweralikya temwewa butwa ensi bwetyo bwetambula. Webikyaganye tugenda kaseera kakuzayo baana ku ssomero twongere okwekwasa Omukama Katonda n'okukola tulabe nti tuza abaana ku masomero. Amanyanga bulijjo Troners nandi ne bannange omwana wa mami Hajala omubwati ffe tetuli bammami temuli baana b'abammami ng'oyinza obba oli wa ffe batutema ku miti naye nze ndi omubwati atukugamba akulimba atannimba kubeera bwe ntuuka yaŋŋamba mami wange omubwati ate omulala ote bw'atuuka byamanyi byamuyita naye nze nsinga nnyo owulira nze kuba ne tuba tugenze babiri aŋŋamba mami wange omubwati koggwe omwana wa mami naye bannange kati yenze omwana wa ddadde omubwati omwesibako n'abalala babiri nze ndi mwana wa mami omubwati ate nze ndi mwana wa ddadde omubwati. Bano bajja bange baba banyambako buyambi genda mu maaso era looya w'e Magombe nze sikusuubira nti ndijja. Owaki MC Magombe kiri wano buuzaako omulabi wa Troners Media. Omulabi waffe Troners Media nkubuuzaako gyebale gyonna gy'otuusaako engalo eyo naye nga tuyingiddewo amannya MC Magombe looya wa bannamwandu ogutali musango olwabula olw'obwenkanya n'eddembe. Bannamwandu w'abasajja bonna ogenda kubakola otya kuba kati ne Messi yalugeze ndi namwandu naye ggwe bannange akikoobala oba gwatta abagenzi baatubalidde basatu oba waliwo omugenzi waliwo awo gwe yaleka nga ayanjudde n'oyo gwabadde naye mu America. Nze Eva bafa tebannannyanjula ebifo biba bya munkukutu biba bya munkukutu nze nzannya guli ogw'enkukutu oguzannya gw'ebbali enzannya gw'ebbali ogwo wakiro oba misana oba kiro bwe bataatutegeerere we kitegeeza oguzannya kiro enguzannya kiro ogunyuma misana kuba ekiro bannini bwe baba bamwetaaga. Oze Nambooli baabateekerayo amataala kati gaakama bulungi. Kati nze muno ogenda kunsalira otya emisango kuba abalamu mbalina n'abagenzi mbalina. Gwe oli namwandu omutuufu mu registering bwafukadde namwandu registering kyetaaga nti ate teekako bwe wafukadde namwandu anti nina n'abalamu
mwoli kati mu kitabo kyange. Sirigenda mu kitabo kyo, sirijja kusaba buyambi. Mu kitabo kyange. Sirina kyenkwetaaza. Kati ffe balooya omusango tuguyingira mu mbeera yonna. Ndifuna looya omulala. Nze nze nina okuba nga mbakwatako mbawolereza. Kyogamba omulimu ogulimu weka kakati gwe ekyo omulimu gwe wagukola nosobola okuba nga ono omwagalako nono omwagalako nono omwagalako ne bakutuka. Naye sijja kitegeeza gwabakutula. Ekamba kutule naye sijja kujja. Kuba tyataawe mba nkumazeeko edde nga nze looya natewolereza gwe kuba sigwe obayita. Kati nze nkuwolereza kati nze muwolerezaawe. Singa wabaayo agamba nti owaayo abasajja bantu baffe abamalawo gwe ng'oyingirawo. Nga mba nnyingira mba nina kumuwolereza. Muwandiikemu emirundi. Tampolereza saagala. Era taliko kumpita looya wange. Ani? Olwaleero nze looya wo. Ani looya? Nze looya wo kuva olwaleero kubanga buli wiiki kumpi kati buli wiiki afuna omusajja afudde. Nze ndi namwandu w'abasajja bonna naye sijja kujja. Naye nze siriimu nnyabo kitoddamu. Nze gwoba oli mukazi gw'omanyi era nawe bw'onoofa nga ntandika okwenyigawo. Nze neenyigawo buli afu. Omusajja afudde. Omanyi kitalo nnyo ekya Mmese Bontwe bamuziise naye omanyi nti omusajja ayafudde paka ennaku zonna zamaze ku nsi nga mufu ne tutalaba bantu beekulumula. Nze wuuno omwana y'omusajja. Ekyo nange nakyewuunyizza. Kati twewuunya kulaba nga gwe weri mu kwenyigamu. Simuyinaamu mwana, simuyinaamu lubuto oyo ye. Kuba ebiseera byagendedde ebweru twali tutegese okufuna. Ayobala. Simuyinaamu lubuto, simuyinaamu mwana, naye mbadde ne laavu ye. Kati simanyi eyo bangabira batya ku sheya ya laavu. Tewali. Ennyabo. Oviriddemu awo. Abadde akoolera bwereere. Nga yansuubiza omugabo. Yaŋŋamba ninako bwe n'omusuubiza ki? Ne musuubiza omwana afudde kati yafudde akufunyeemu ki? Abadde tannamusamuzibufunamu. Nze yansuubiza buzibu bw'okunteekamu omwana yagenze kwefiisa nga tannamusaamu ze bampeezange. Nze laavu yange ngimumesa. Awo obubbi bwo tebugenzeewo. Bujja genda. Tebugenzeewo. Awo oviriddemu awo. Kuba talina bujulizi bwonna bulaga nti oba omuyinako ku mutima bagubikkule mubadde naye ku mutima nga ndi bulala sigala naye n'ebintu byose. Abakazi musaanayo ku birabo nga ku mitendera nga bw'olaba mu masomero bagaba degree, super degree, diploma, bwe bityo certificate bwe musaana. Kakati gwoba simanyi ogwawa wa PhD professor. Zayonna gye bampa kiri nti ku mugabo bampa. Aye bannange buli afa nga yenyigawo. Ugonoonya future yalema mbalamu kanji noonyeze mbagenzi. Mirambo. Leka nkubuulire. Tojjanga n'otukaabirira nti waliwo embeera etabuse. Eyaki? Yonna. Ozi kati ngeri gye waliwo omuwolereza wammwe. Teri amukwatako. Ebyo byonna byakola abikola mugumu. Obeera amanyi wooli. Waliwo omunene kwate yamukola. Ali naye akubawolereza. Abikola akimanyi teri ayenda kunkwata kumba namwandu ze nina. Wendize nkulembedde kubanga basobola okumpolereza. Yali talina maanyi gano. Yetegeera wama kitegeera nti looya bulijjo ndi ne looya. Mentalo nzitankula nesigamye ku nnyo. Ne wendi nja kuwolereza. Tompolereza ndeka bankube. Ze mmanyi we neetaasa. Nja kuwolereza ekyo ba mugumu kole lutalo kasi. Naye ku luno njagala. Kasita oba namwandu teri agenda kukukwatako mu bulamu bwo. Ly'eddembe lyo nze gye navaayo obwenkanya n'eddembe bannamwandu mube n'eddembe lyammwe. Kulwaloosi oba omaze okukola loosi ku musajjawo ate lwaki ate batandika okuntulugunya n'okunyigiriza. Awo oli mutuufu ndi mabeggawo nja kukulembedde nze kulembedde okulaba nga tufuna. Tonkulembera ndeka neetobere entalo zaye bakuuta gwe bakuuta nze. Gamba alinga wano abasibe mbo bamutadde mu kaduukulu kakati aba ali awo ng'alaba nti omusirikale baamusumbwa amukuba ekikonde. Gagamba ati kati komera kyeddaali bagenda kunsibamu. Wawuledde abamukomera. Baali mukomera. Naye likyukamu bakutulugunya nnyo.
kati nze ndeka neetobera emisango gyange n'abasajja bange ne bannamwandu abasigaddewo. Mu mateeka erifuga obuyinza bwange obuyaga oba toyagala woli nina okubalooyawo kasita obeera namwandu kasita oba namwandu mu mateeka oba oyagala oba toyagala kiwedde so namwandulwa nedda sigendayo alina okuba omugoberezi kyembuuza kintu kimu buzibu obuki Wangabi nabagamba dda Wangabi kojja wange kati ananyamba ki obuzibu bwalina onoonya woofunira noonya wenfunira singa abadde wabika birala nga singa binambogo yandimpolereza kyolowooza kyoweewala ki wali olowooza muli endowooza yeegamba nti bw'aba si Wangabi ampolereza bwe nebakakaawe wempolereza mu mateeka nze tongamba mateeka nze ngendera ku ndowooza yange neroya mwetega gwe kyolimu nti gwe kyolimu ono kyalimu nti amayi mugende ne mukwata Uganda nti buli mulimu agukola aba alina ke yeetaaga nze ngukola lwa bulimi bwa ggwanga ngukola lwa bulimi bwa ggwanga kina kenne bannamwandu wamma sina ke mbeetaaza nkola mulimu kwange atali Wangabi amanyi nti buli mulimu buli akolwa abaako kalina okugamala nze nfunira atali Wangabi naye bwatankolere bwalooya oyo gwe njagala mpolereze ojja kuguma nkuwolereze mu bulumi bwo nga tolina kyozza eri looya wabula nze nga nkolerera mutima gw'eggwanga njagala mpolereze n'omutima gumu era nkikola n'omutima gumu sibako na kyenneetaaga eri bannamwandu byobalanga bingi ng'ate nkutidde eyo bizinesi ekola kati nkutegedde nomulasi mwagala Wangabi kati producer agenda kubeera agenda kulonda muddirira agenda kufunayo nedda era nina bannaye benkola nabo bonobaako nekoyagala okuzza eri looya bonobaako nekoyagala okuzza eri looya njafuna omukisa wengogaba gusobole obutalumwa njagala agenda okunkolako byonna omukisa weguli tofaayo obedde akyawukiriza kigenda kuba nga bw'okyagala naye gwe kimanyi nti ensi eri ku kizibu olaba ensi abakyala nga batambula omugamba kino abala kino omugamba kino abala kino omugamba kino abala kino olaba abagamba balinga tiktok osumulwa vidiyo emu nesumulwa 10 mabega gwobeera okyali wano munange nja kutwalako ekakiri ng'abala ekakiri waliyo loogi atandika muli mutima kyebuuza waliyo ki tunaalyayo ki waliyo ka hoteri enene erabikako eyo biki ebyo oitaka ate tusa okubalabira mufa kine tunasanyuka tuti eyo naye mwagala otwokesa muggulu Katonda atutwale okukoma enku z'abakazi nga be bangi nga tetwakola mirimu gyaffe katugikole mwe gundi bwe yakolera kino wamukolera kingo nga tewali looya yakuwolereza tewamusasula walina emisango mingi nga gwe namwandu looya nayiwawo mbe nakuwolereza wasiima otya mukama wange tewali yingira omuliro ngoyadde mukama yampa ekyomuddizaawo sagala kwokebwa sagala nyiza Katonda oyagala buli akoledde akalungi asasulwe musasule byankoledde akalungi Katonda awo nno bwe nzizeeko emabega oli mutuufu abasajja bonna boga ndi namwandu babituufu enaku eri wano daba oyo abadde tansibye leero lwali ndowooza muvuddeyo mu yombi anti ogamba obeera omugamba nti oli namwandu bibadde byamangu naye gwe bitobe bibadde sagala Katonda waliwo yakkolera ekirungi abadde asasulwa ate abadde asasula Katonda sagala banaki abalaba tunazimidde nze mu ebintu ebyo byonna sibaddemu naye munaayi omuntu okuyita namwandu nga waali gandalina gwalese nawaka abakyala balinga tiktok kati nkirabye abamu si bonna olinga agamba nze wanjawulo omanyi okola kyamaanyi okwonoona amaka gange
nze nkwogerede nti nze omwami yategeera Katonda yaŋŋamba sasula koledde obulungi omwami muyina era mukolako nga bwe kisande naye bwe nsanga omwami n'annyamba ate netandika omuga Katonda akumpeera omusanga omukisa Katonda yamusemago nina akantu akalala kenzikiriza kati nti abakazi asobola kugamba Joshua mukwano gwange Yakobo Josefu Lukwago ng'alina abakwano be nga 20 bonna basajja gwe n'okkiriza naye mu abo 5 ate obamanyi bakwano be onoowakana kakati oli akugambye namwandu biri byawali naye nga byaddala nze mmanyi n'omugaala leero togira bembadde nsasula bangi naga leero maama osasudde nnyo omukonzi bankoledde nnyo badde nsasula amabanja g'abaana kasita gwe mbawo buli kadde naye nze bwe nkikuba gwe wano ndaba buli kadde kansokolekeetereere ng'ojja kugirira nga nteredde mbadde nsasula era amalina okumbuza leero tetulinayo bw'obanja nnyo nze sirinayo babanja tobaddewo nnyo waawe omukulu Geoffrey Rutaya Honorable ogamba otya kwagala nnyo wonna wooli naye bannange Geoffrey Rutaya alina ekivulu 14 Valentine's Day era yina nnyimba za love yakabaze bulungi Sheraton kajja kukwata agenda press conference yabaddeyo naye abaana bakaabye bankwasizza ekisa nange nempulira nange nga njagala kabeera simanyi katate mbyogeddeko nempulira nga nange ekyankalanye yamumaze anti ye yadde alinako ababukaabi naye ono namukasa gwe neewunyiza ekyadde kimukaabi naye kyekimu webale nnyo omusajja amujja wala amukoledde ebirungi kati maziga ge yadde alina omusasula bannange abakazi bonna bakubiriza balina oyiga ensasula omusajja waba alina kyakkoledde ndala ddala okumwebaza webale nnyo tusiruwala webale nnyo nze kajjangoyo olaba omukazi ate nengo ensasula ngoberedde nnyo kituufu eri mukazi kati kale omukazi kakubulire ajala wa mami engeri gy'abagambamu esasula engeri eyo ntuufu teri ngeri nosirwala yabadde mutuufu ka aba talina kyasobola wa Geoffrey Rutaya amatire naye ono namukasa kiro kimu alowooza Geoffrey Rutaya yalekawo abawala bammeka babaali naye n'alaba ng'amukwatako nga wali wa luganda kati mbe omusasula amaziga mu kamera leero ndikuki oli wa luganda nkola ki oba yamuzaala kuba yakuzaala bwe bamweyisa papa simanya ddadi n'alowooza yamuzaala tamuddamu abakazi temuddamu kaabira abasajja musima kyenyinza kusasula nnyoko Katonda yakimuwa ekyomusasula singa yasasula ate abantu abamu neyo levo kwoli singa wasasula bulungi singa olina awe singa osukka nagwe otulaba kiyakolera kituufu naye singa wasiima mu ngeri mumanyi bulungi nye mami waabwe neba naye abakimanyi akoze obulungi asasula omwana bw'aba asasudde dadi we simanyi nina bisiru kati wano ndi kuki nyiga bamanyi omwana mu butuufu asiimye naye Geoffrey Rutaya akoledde namukasa tonnasasula mukulu Geoffrey agamaziga wakopye munno oba eti abadde alina okukola kati gwe yiye ensasulayo osasule mukama wo olwokuba yalabye oli akaaba naye mbu naloza buli omu okusasulwa alina kaaba Geoffrey Rutaya mutima leero kakati ekimanyi kyakusasula kyagamba obulumi n'omukwano gwonna bafaanaganya omutima ne Giovanni Luzinda olina okuba n'enjawulo yo gy'omanyi nti nze mwagala bwe nti mukama wange ekiri kwekusasula oba tomwagala
City View Gardens Nansana Bujoko ekifo ekyomulembe omuntu wosaanidde okuwummulira. City View Gardens tulina restaurant and bar ebisulo ebiwummulirwamu. Gardens ennungi ez'omulembe tulina sauna, steam bath, gym, tukola ne massage, tupangisa obutebe n'emmeeza, tukola ne kekisi eza buli kika. Tusangibwa Nansana Bujoko okukyekawoko okulira na kereziya y'e Bujoko. Twatwetaaze tukubire ku nooti 784 27 22 36 oba nooti 755 5 5 City View Gardens Nansana Bujoko. Chembade magalize mbaze chibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning e Bujoko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa Bujoko Katete stage aku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwaleze ku bbeeyi rayisi. Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 772 275 Nsanvu Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso. Bannange omuntu essanyu aba kakata Irene Madam Namatova Irene naye yakabye lw'abaana abakazi abaganya osasula omwami we ku kyabakoledde kyekyadde kimukabya gabadde maziga ga mukwano yabadde essanyu naye nsobola okukikkiriza naye yakabye yakabye kuba naye abaana bali balaze omukwano mungi nti basiimye omwami kyabakoledde era Irene n'agamba nti taata nze nandirazeewa nze nandibadde wawe bali kunjagala ennyo. Irene yasasula bulungi nakati era kyemanya ekiro yasasudde omwana omuwala mubuulirire bulungi. Abaana bawala muyige ensasula eri abantu ababakoledde eri omusajja alina kyakukoledde nga ddala nawe olaba noga bannange si muganda wange si taata wange si kojja si mwana wa nnyoko kati gwolaba olina musasula otya amazima akkiriza golowooza omutima ogwo agujjawa okukolera ebirungi ebyo naye byolaba nti ddala mu butuufu omusajja awo yeewaddeyo omulimu abantu tetusiima be batuletera otwogezaako nze sirimu abo abatasiima nze nsiima. Geoffrey Lutaaya weebale nnyo byonna by'okoledde Namukasa ozi Namukasa ani? Bettina Namukasa Jovan Luzinda bambi Jovan naye ekyasinze okunyumya omusajja ali eri akaaba Kazindalo yabadde yakatandika okwogera Kazindalo kaganye ono ani yadde akolanga MC n'amugjawo kyokka Geoffrey Lutaaya yanga agenda mu maaso n'ogamba nti omanyi ekimukaabya yajja ng'alina byatunda ng'atunda essaati ezo saati 3 atembeya nemugamba owaayo okola kintu ntunda bino nemugamba namugamba bino byotunda bino byotunda nedda ogenda kujja mu ssente nti ntunda zino engoye bwe kigaana nengenda wali ebulange waliwo gwenjolezaako ku ngoye nenfuna emmotoka nemwolezaako ku mmotoka nenfuna transport anzaayo waka namugamba n'afuna gwayita n'amumukwasa n'ajja n'agamba ono omwana asobola kuyimba nga tannabona muyimbiramu asobola kuyimba naye nebamukwasaganya era n'ayiga okuyimba n'ayimba paka kati ayimba naye nakuba embooseera yakuba embooseera awo nange neŋŋamba ekituufu Igozi production ezzeewo eyaddala eri abayimbi anti yayanjijukiza eri enkadde eri yali mu masini nga baga nti Igozi production esimbye wano ng'ogamba kyekyo kaŋŋende enfa endongo awo n'abakasayini kusasira nekasayini kusasira samulabye kali mwana mu ya kivulu kye
ebintu ebivulo tebabiranga babyawudde. Stacy Amayanja Hajat yabaddewo awebali nnyo webali Kasani kusasa alimu embeera etya alimu embeera tokomyawo bintu byo Kasani alimu embeera embeera yagitegedde. Jeffrey Rutaya yagambye nti Aruna mubiri wabbako ebidongo emizindalo Misaki nga tayagala basibe mwana wa mannyina ate balina omusiba kuba mu ng'agiba mu kibiina batuuka ate nga bwebiri tebabiraba naye muntu okulaakulana era yonna ayitawika naye ayita mbubbi naye bw'aba yabivaamu ate kitulina omwoyina omwebaliza mwakola kimwamubuulirira omwana n'ategeera nabo bannyininyini abaali nabo bamwinako oluganda ne bamubuulirira obubbi kibi. Aruna Mubiru Haji ntumiddeko ogamba otya Geoffrey Rutaya Ronald Mayinja Catherine Kusaasira tiimu eyo mbatumiddeko mwenna n'abalala mwenna omanyi wabeera Seruga wabeerayo abaana ababeereye mabega mu bidongo tetubalaba tebalabika babanga baproducer abawo buliwa tukandamugamba alina abakazi buli ewababidi yabaawo buli ewababidi yabaawo kakati nno wabeerayo abeera ku ssimu bagambye alina abakazi bameka 8 ng'ali mu kumuliriza amunoonya amulabeko waliwo neyo waffe yaŋŋamba sima baali bagamba wange konze obotasobola oli atamanyi Luganda konze ayo siyo yali akoze n'obulumi bw'omwana naye kati musabire Mukama ajja muziba ekituli ekyo kimuli ku mutima yagwa mu mbi nga 18 no sorry nga 14 fena tugenda ku Sheraton nyakulu abaagala nakati kambuuze olwo olunaku emba nnama ab'okusasula 8 ndiwadde mbagana nabo musho ya Geoffrey Rutaya ffe tetubiriimu mbabuuzizzako nga bannange bani banno mu nsonga eyo bwe baba bakimanyi nti oli namwandu tebaba kuyomba ate baba bamanyi nti mbasasula kuba kati labayo oli andeetera John andeetera akamuli Peter andeetera olugoye oli andeetera byonna bya Valentine kuba nze nabagamba abasajja muyina okukimanya kino kutegeera nti oli namwandu toleeta bubalyo tokola kine bw'abatuuza mu kasaako nagamba naye kati mwabaliwo ku lwange mukkirize bagenda okubaza amanyi osusugaza namwandu bwafunye nebwajja ne baani bonna abokusasula emitwalo n'emitwalo ku biwundu kati byalina ku biwundu byalina ku basajja abamufuddeko banemuleke mumunaziike ennaku eyo sikyo beeteesa ani asookayo mumanyi gye tulaga genda mu maaso mumanyi gye tulaga eyo yembeera eddako kuba 226 ze ndaba gye tulaga naye gisiwookya ekituufu tugenda mu muliro kubanga omuntu engeri yagamba nti abantu 8 bonna bamutwala ku Sheraton eragenda kubeera waati batuuza meeting balabani asooka aliwo omwami yaŋŋamba yannyonnyola ku bawala b'omu bbaala abo yabannyonnyola n'aba abamanyi naŋŋamba nti abawala b'omu bbaala abo balaba bazibu nnyo mubeerawo abavubuka abasajja 15 namwe nanga munamulinza omuwala omu akowa yapondo kati ono gw'olowooza nti oyo ba atamidde oba anyuse kumbe yamututte omulala agenda kuddamu kubuuza nti owa Scovia alazeewa nagamba nti mukama abadde amutumyeko mu kibuga ng'oyo amututte ruutu eyegenzi nadda bw'aba yakadda nagamba kakati gw'omanyi ŋŋendagendako wali n'akulabye gende ffenna awo n'oyo n'amugjawo genda kulaba wasigaddewo 5 naye n'oweebuuza nange naye nga mwena temumanyi nti mulinda ki abeera n'eri naye gy'alaze nga naye akimanyi naye kulaba bonna emirimu eri nno waliwo amaliriza essaawa 7-8 nga nnyuka ate oyo ye mwagalwa yaba omwagalwa we era naye aba akimanyi nti ageze kusasula bintu bya kusiima naye amala akomewo gyendi banaye mu comment section mutubuulire abasajja abo abakazi abawala b'omu bbaala kituufu bwe bati bwe bali
abasajja nga babakaaba lwaki bababuulira nabo bagezese balabe abo balaba ndowooza bamala kulaba nga biganye n'agamba wayi namulabye ng'ali neggu ate bano bonna balinze ono oluusi abeera kasitoma keya bw'omusanga abadde akolera nansana n'omusanga enankulaba n'oyo omusajja kasitoma keya mukama we yamugamba kasitoma ye mukamawo amateeka gava eri baboosi yamugamba kasitoma ye boosi wo kati alina omuwerekera mpaka waalaga mutuuse era oba ono yakatuuka omuwaddeko aga n'oli najja n'oyo musika bonna ababiri ono muwebbeere nomuwebbeere abalabe bala batubiddeko mulina omulimu ogwesi mwangu okimanyi ogendayo nebbaawo nolowooza weeraga kumbe yagenda abawala mwena abakola mu bbaala kuva mu Rubiji mpaka Hoima mbatumiddeko abaana bakola mu babbaala bonna tumiddeko abawano tandikira ku Timeless nzija mu bintu byo nze ndi wa Butogo naye nga mwena mbatumiddeko abakola mu bbaala eggwanga lyonna ab'Embarara Kasese Fort Portal Kabaale Lira ate bawala bonna abakola mu bbaala n'oba omusange Kasese n'ogende n'osanga ow'Embaale n'osanga ow'Ekisozi n'osanga ow'Ekasese bonna bafaanagana anti era bamaneja b'amabbaala ago bagula akatabo akabuulira abawala abo bababuulira ekigambo kyekimu era bwajja okukola wano oluba otuukayo bati bwebajja akati kye bamugambye ne bw'anaakyusa n'agenda eri era bw'onaasanga maneja era kyamugamba era bw'alaba akyusaga bino byanjawulo ate eri batugamba bababuulira ekigambo kyekimu ekikolesa wano kasitoma gwe mulimu bagenda abasabula era baba bino ebisajja bino bitumanyira bino abawala babbaala mwebale nnyo mwebale naye nabo nga bakuguddeko olutalo babanga bukolwa balinga bakadaama balabe mabbaala abo osumbuwa ogu mu bbaala bonna ne bavayo gye bali ne balyoka bakwesingako omukozi eki mubbaala temulimu bujja buba bweru naye mubbaala temuba bujja John akugulira bbira era n'agulira nange n'agulira n'oli ate jjo bwe yabadde naawe kyekimugana ekyakuba n'oli obujja tebuba mu bbaala buba bweru era olina n'okuleka ng'okoze ode ekyakomawo naye nga mugende muwagire Geoffrey Lutaya ku Shelton nga kominanya Valentine's Day olunaku lw'abaggalana bagambye ndowooza batuleetere n'olunaku lw'abakyawagana tunasigaza omukulu Honorable Sam Altimba Pera nga bwe wasobola okuzuula Valentine's Day olunaku lw'abaggalana tuyambe wabeereyo munno oba w'ekisa atulufunireyo n'olunaku lw'abakyawagana okulina kuba amagye kyemmanyi buli ajja kunaku azze n'ekito najja nakamusagala muniza omusangayo ate nyinza omusangayo ogenda naye mukyayira wali munda olaba era ekyo abakuuma ku miryango ne muntu omulina kuba mujjudde magye waliwo ababusungu bwereere kuba mulimu bakujjukira yankola kibwe nakyawa baita n'obutalukkiriza oba olyagana na busungu namukyawa naye nakuwa namata naye nga mutuyambe kubanga bino ebintu birina okubeerawo byombi bibiri abantu bagende olw'abaggalana n'abo tubamanye ne bajja baffe abayomba ennyolo tulumanye nti ddala mujjange bamwagala bwe ndaba tomulese mu lunaku lw'abakyawa manye omwagala gwoyagala nagendayo nagwokyaye bwe mulaagana nze nja kulunoonya nduleeta olunaku lw'abakyawagana kubanga banaye abantu nga bakyawaganye ng'ate babadde ba mukwano buli kumakya kumakya kawungeezi misana buli saa waliwo ab'ekyawa buli newetogera kati waliwo abali mu kwekyawa kati oba mwasobola okuleeta Honorable Peter Sematimba wasobola okuleeta luno olw'abaggalana tunoonyezeeyo n'olw'abakyawagana kubanga abantu baaggalana ne bamala ne bakola ki ne bakyawagana nalwo lujje kati bagenda duteekawo bakyawaganya ate era badde ne mu lw'abaggalana badde nga bamaze ne baddamu ne beeyaga ukijja ku nyuma tujja kulaba nga cycle bw'etambula tetulabye obusiru kubanga tulabye obusiru baluleko olwo tugamba tuli mu komedi wa busiru kyagala kuŋŋamba ekkubo mwoyita toddamu kuliyitamu ng'oddayo anti kyekyo kyenkugambye ate kati tubeere wali eri tuwaga
Emusono yamuchawa ate tutuke mu lwabaagalana nga baddiŋŋanya nti nno bagenda babanga batizanira ku abo boolaba tebasobola gendayo babeera bakukuta tebagenda baba bakukuta tebasobola gendayo temusobola kubalabayo naye nga kyekyo liri puzzle ogamba otya ne munno yasirika munna yamanya embeera yamanya waagwa ola bamukuta akafaananyi ng'agamba ako ke mujja ateekayo ku rest in peace nga abanaayi omanyi omuntu ng'anaatera okugenda bw'atyo bw'atandikiriza nati nedda waliwo omusajja bamuggyako omulimu bamwagaliza kufa kati ye yamaze eddobala kati ŋŋenda kufa ate bwemwanjijjako omulimu sikyalina kyenkola kati mbeera ndi mu nnaku naye baba wa bbanga ki okudda myezi 3 bakatambulako bbanga myezi 6 bana gundi alien skin beweesatu naye teyakubye ekivulu teyabadde ntwetwe ne bamuwa n'enkoko yadduse ku stage abawagizi ne bava mu kivulu ne bamugoba nga bonna begoba bwego naye alien skin yonna gye wava yabadde anoonya eddogo yabadde tagenze ku kivulu koko bamuwadira bulaka tukufe tubatulaba yabadde anoonya eddogo yabadde tagenze ogenda okuzuula bwoti era bakava mu buvubuka bagezeyebyatetete manyiyo gye nkulidde ndekwazi kibuukabuuka bwe zira zitambula nakyo nimba ntwetwe olitema n'olituusa mu kiyungu ogenda okujja ofumba nalyo giri ku mugogo likuleka nelikuwesonyi nomenyeka naye wano wandibadde okuleeta amazipisi naye abadde aganya ogikwata enkoko alabye nga ye adde yabadde yabulaka tuku oli yali erisikeri bategedde gyojja emikisa singa yamuweeredde ebbali teyandyewazeewaze bana agenda ogissa mu ntamu ng'ate agiraba eri wali ezanye mulina amaanyi naye alien skin kyonna kyoli nze sikutegeera alina posti gye yakupostinze jjo oba luli yapostinga nga takyayagala bakibiina kimu mu ewuwe sitegeera alien skin kiki ayagalayo n'ekibiina ekirala ndowooza alina kyabala era tetunnakimanya bwe tunaakimanya alinga jalaba mami naye tutumanye kyali bwonafudde naye bonna mbaagala kati nalien skin tamanyi naye tannamanya wabwa kiki kyaliko alien skin naafe saa zino yesimu seeyita namaani ngweyita ki yagala bakibanda kibanda akubandirako bamugattagatta yagala bano basiri yagala bano bakipo yakubye endongo entwetwe wano naye kinesinza okwebuuza bwe yavudde ku stage bano badde bakyamwagala nagezaako okudduka wa nga bamugoba abadde aliko akola mikolo akola mikolo abadde ku mikolo yakatambiko nga bwenkalagekagiramu bamuleeteddeeko kubadde soka yagala ojje balama naye ngaate alina ogikwata mu buwange emikolo bwe giragira senkoko eyo buli buwagise bwegemaanyi go nagikwata kati wali eri mu kudduka gyonna gyabadde emikolo gyonna yagimaliriza kati ate muli mujja kulaba ekiddako nga era ojja kulaba gajagana oba kigenderwa kyabadde nti olinga gye bamusiba emyezi 3 n'agamba nze n'omwezi tegunagukwako kati nki kati nabo baba n'amuyita kumubuuza lwaki wayimbye nga tetwakusiba ajabaka nti tenayimbidde nawammwe sinagenze ntwetwe ate musango nagiddiza ntwetwe naye leero bannaye sibategedde awajja nabbasinga Rufotoose Kapere kulikayo e Dubai kirooto kye kyatuukiridde yagambye yabulayo Mama Trump kikyabulako Mama Trump naye mu Mama Trump yamuddukako buddusi teyamusiibula
Niba yamusanyukidde ng'akomyewo. Yasanyuse bana yalina. Nimwe ye mwagiteekawo. Mwe mwagiteekawo. Ate abalala batukyawo. Kati bambi yalina omwoyo. Yalina. Naye banamawulire mwokya. Omuntu n'abuuza ekibuuzo Mama Trump mbu naye gwe omusajja omubi oyo bw'ati ne bannange. Nze nooda ntunuulira Kapere nga ndaba taliimu yadde akatondo ka laavu naye nga kikazi kyattu kiyaayana nga ndaba feesi ya Kapere teriimu yadde akatondo. Ani akulimba? Kaliso terisobola kulagako laavu eri Kapere. Ani akulimba? Anti gwe toliraba. Nze ng'omwetezi wa bonna. Tonamulaba bulungi. Yeye namuwanda. Ne lava eri mu feesi. Ogiraba wali oli ekikazi we kyayaayanidde haagaabwe kitava mu kafuba. Kati we Kapere ngero olaba ye taliiko. Kati Mama Trump ye byasirikidde bingi. Yabimanyi. Bw'okumanya lava ya Kapere genda alaba Mama Trump muzi ebbali. Amubuulire. Kapere. Naye nga kulikayo Kapere webale nnyo webadera. Bobi Wine. Kuba yasitamye bw'ati ng'ategera. Ekyo kyekugambye tugeraba Mama Trump muzi ebbali. Mubuuze Tata Trump laavu naye ko eri etya gwe ki ajja kutambu omukazi munne tabula ove wano. Kyabiza Kapere. Twala omukisa guno okwebaza Bobi Wine. Kyagulanyi Ssentamu. Webale nnyo webalire ddala. Omanyi waliwo ekiseera kitulina okulaba omuntu nga abadde yeegomba ennyonyi. Webale nnyo webalire omusajja okutuukiriza ekirooto kye. Weewaawo watuuse Dubai olukiiko lwa floppinze. Bibaawo naye nga mwebale nnyo byonna mu mwakozi ab'e Dubai okubanga Tata Trump mumubuuza oyagala ki? Njagala iPhone. Era bagisonze yagifunye iPhone 16 oba yes yagifunye. Mwebale nnyo mwebale ddala omukwano ogwo okulaga Kapere photos. Omukulembeze abagamba ngati abajja batwalanga mu nsi ensuubizi kati ataliso batwalayo. Waliwo abataliso okuyomba. Ataliso batwalayo. Bagambye nti kakati atute Kapere akoze omanyi nange ebintu bino atubuuka ati Kapere akoledde kyeggwanga. Kapere akoledde kyekibiina. Nabo batuleke arwaza si yasika. Oli kugamba munze narwaza gondi nafa ate tekitegeeza nti woyina okubeera musika abatuveeko. Okufuna mu kintu guba mukisa. Naye waayi kambuuzi. Omukulu Bobi Wine bw'aba agenda ebweru Edi amuleka agenda naye. Naye waliwo mulabe ng'agenda naye. Kati security ebeera ku ki? Mbuuza bubu temunjaca amaye kati muli bakambwe. Security wabawo security wogambira nti kiringa wogamba ne bakubuuza nti yawe inayo omukola awo tukuwe poliisi n'ogamba temuba poliisi nga nawe okakasa nti oli safe ate security yaki. Kati wabawo nga ye Kyagulanyi wagamba negamba kikakati ati tatano ngenda naye waki security emala eri baba tuwe ngenda mu bantu bange musibe kino okubeera abatanyigirizibwa Human Rights Out esaana eyingirewo emirimu gino bwe bakuwa omulimu olina okukimanya olina kugenda ku oda za mukama wo. Ekitegeeza mukama tojja kugamba mbu bwe kyoyagala ku mulimu kye kiba kikolebwa. Musibe Magombe kyogamba ye yensi ensuubize eriwa kati gundi gye yabaddemu Kapere yes kati akyabanja ki mu nsi ensuubize natera kati kyembuuza amanyiza mbuuza kumanya kati Mama Trump omukulu Bobi Wine n'amutwala naye yekka kubanga kakati yatute Kapere yekka kakati ono yabulawo kati n'ono agenda mutwala yekka oba omukyala Bobi Wine yanatwala Mama yayinza otwala ate Mama Trump bwekitebe kiyinza mukyala w'omukulembeze yagenda otwala Mama Trump. Mama Trump kati ebitiibwa byali musewo kuba omusajja nga akomewo n'empewo kati olususu luwewera mpewo za Dubai. Naye
Yaromboze emboozi y'omu nnyonyi. N'atuuka ne ku ttooyi. N'agenda ne flash n'egaana. Nga kyasuula yawulira kikola ddu. Leetoza baamulambudde obwana ye Dubai. Bamulambudde. Obw'amasaagi. Ye Kapere ne Mama Trump yeeraliikirira omwami w'embulira ndowooza oba abakyala bamutuutira nga bannange. Mutuufu. Yeeraliikirira omwami we bambi. Naye nze mba n'oyo mba ku kituufu mba wagumi. Mba ngamba oyo wange mulina yekka. Olimba abakazi muli bazibu. Baamukubyeko n'okaaba. Kapere. Simukubbako naye tuba banneiba. Kati njagala kugala Kapere n'omutwale watu n'omuleka awo. Oyinza okulaba abakazi mu kifo kirimu abakazi. Oyinza okulaba abakazi. Baagala TikTok. N'okwezi. Naye nga bwe batuuse e Dubai, Kapere yafuuse 5. Nga taganya muntu kusembera. Iyo yafuuse. Kakati taganya muntu kusembera. Wabawo obuyinza bwogati kakati mukama wange nange kambala gati kakati mulinako obuvunaanyizibwa. Atuula wano atuula wano. Bulijjo tamulinako obuvunaanyizibwa ng'era bamusobola naye kati wali yabadde n'amaanyi gonna okuba nti alina omukulu nga kyewaddeko muleke. Sajjaga yeebase ku kitanda ky'abantu bana naye nga mulowooza otwo twamututte. Ne batamuleeterayo yadde akamomo naye awutwe naye nze bakyemmanyirwa akuba tabamu tebawogera kati Kapere bama bagenda mu outing ng'ezo era kuba babeerayo abantu abasanyusa ab'amasajja nti ekitanda abantu bana batamuteerako era nze nembeera nga hoteri yakoze bulungi kyemutegeeza kye talina kasitoma care tosobola kukkiriza muntu ku kitanda ekyo kinene bwe kiti na Kapere nagaliko ku nnyuma nti nakisuzeeko bwomu ekyo kyeyanyumiza nasaze mistake abategesi nga mukyali awo Zawedde Lubwama Lukwago mukyala Lord Mayor atiisatiisiza okunoba. Miti kya miti anobadde Lukwago mulabadde musangawo ensonga ngezo. Kati ye mukyala Lukwago bw'aba kiringa ky'ogamba kiye kyayagala okugamba yakiraba ng'ekyafaayo ng'ate bintu kintu kya bulijjo okunoba abakyala enoba maka. Ekimunobesa kye ki? Okuva mukyala Karua awolereza Besigye ne Lukwago tebava mu woteeri. Lukwago takyadda waka. Kyekimunobya anobe nze mukuumire ku Lukwago paka waanadde ewaka ye bw'anadda nze ngamba Siru abategera ti Lukwago looya n'oli looya bali baba mu bizinesi kati omukyala kati bw'aba takimanyi abakyala bakitegeera ti bajja kitegeera bamulinde mukama wange kabamalirize bizinesi bali baladde nze bampe omukisa ogwo mukuumira amaka galina ekyejo ensala gayigiriza mabega bali mu bitabo bali basoma ebitabo biriremu oli alina bwamwongera muno nalina bwamwongera kati talina kuyomba kiringa omukazi kiringa abamu mu maka omukazi ng'afumbirwa omuntu amusinga ebbeeyi bw'afuna ne batisa nabo ab'ebbeeyi kati yali yafumbirwa looya teyakitegeera nti nfumbiddwa omusajja amaanyi tulina okukiriza nti agenda sinkana abamanyi banne bateese kati yayombera bwereero kiramba omusango gwa Kamara kati wiiki ziri 2 waliwo emisango egirumya emitwe n'omwezi gujjawo era bwegunaggwa ng'avaayo kintu kitono bannange tebalina awasikali ewaka akola ati agire nga musomesa mbw akuuma geeti nono naye abeeko byayo era ng'abakazi balina ennaku kasikali aliawo mufo ky'okusomesaako naye bw'ayita mu mbeera y'ekirawa bannange tufuuka bakasiru bw'oba olina ky'olowooza nawe kiyizi banja ly'omwenge likwata mwenge naye kati ebbanja lya mwenge gw'oyagala muyira soda kati alumu eki banaye munsaasire saamanya naye
Bajanaleetomusange ewaka oli bwana agenda batandike biyiza maka kituufu babeeremu naye ate naye mukulu road mayor dda waka amaka gafa badereva abavuga abaana taliiwo kuba kati essaawa zino waali takyakola bali basoma bonna webale nnyo kati bw'aba ageze okukubaganyamuko ebirowoozo ne munne myanyumyako nedereva we banasikaali kintu kyangu nnyo nga bw'olinda omwami wadde naye obufumbo bwerabira ddala nga ndaba nga abantu kibanabya nga kintu nga kitono kwerumya na mitwe kandabira ddala temulina nsonga ng'era bwe mbajja gye mba mulamuzi kuba mmeeza n'engugoba butakuddamu nga njabajjangere mwetereze mukambuuze bakulu emisango bwe ginaalabika ng'egyo 10 amaka gabo nabo bwe gali era njabba tuza amavumu obusiru ng'ekikunobya ki omwavu anobe n'omugagga anobe gwe alina n'asikaali ewaka alina n'eddereeva balina simanya ne baaninga bonna bali awo otandika ngo gyennyini ow'ekitiibwa ekindeese musajja wange mulaba batudde wali eri mu kafu simalina kye baliko mbu amaze ebbanga ne looya kati ate oba onoomutwalira ogwawusigala n'omugambo era nze badde mbasuubira amagezi ge muyinza omuwa nti mukyala Lukwago paakinga engoye naawe ogende mu woteeri akoleyo babeereyo naye afune obudde ategeke naye agenda afune waabeerako naye abeereko mu meeting enaku lulaba ekintu eggwanga kwesasula si kwegira kwepigapika wabula kusasula bano boonoona bazimba tumuzimba era tumugumya amaka ge agakwate ng'ekyomugaso ebimuli abiyina biri awo mu maaso ge bimulemye okufaako bimwanyumyenyumye nabo awoza kunoba kati kale agenda anobere wa kitaawo balina kyanafunayo kitalo banange mujjukira omukyala gwe baawa emmotoka MTN gwe yawa emmotoka mukyala Night Ampulire kibi nnyo agamba emmotoka ye baagimubbyeko emmotoka ebuze ewezezza ebbanga naye ye mu kwogera kwe alinga alaga nti emmotoka baagikimye bagabula namugamba oneno ng'onaawana era MTN bweriwekola kiwe nfira yampalaini ono yange tebanagikima njirina balaba kantu katono nnyo naye bakwate obukadde bumeka nalwaki tebanona bali era omukyalo n'agamba okusinziira ku kyaliwo nti alaba nti mu butuufu bwe bennyini bye bakirina emmotoka yalinga kubanga Shero yamuwa amafuta naye bwakya ku makya n'agamba n'alaba emmotoka amafuta tegasobola mutuusa ku Shero n'akyama ku petrol station n'ateekamu amafuta ga mitwalo 2 asobole okutuuka ku petrol station eri yamuwa amafuta aba yakagateekamu asimbulawo katono emmotoka ekola ki ezikira eyekyanga n'akimanya nti efunye mechanical problem bamakanika bangi bajja awa mu bwangu abamuyambayambako naye ne wabaawo omuntu omu ajja n'amugamba nti nedda makanika bw'ati yasobola ki bw'atanaba kutugamba yaani oyo kubanga tusuubira nti bwe kiba bya security basobola omutrackinga basobola omunoonya basobola omufuna wano e Uganda tewali muntu asobola kubula taliiwo kati makanika akanike ajja amunoonya ajja akanika emmotoka amugamba nti emmotoka eyagala emitwalo meka 8 era azikwata azikola ki azimuwa makanika akanika yagenda addayo akole aboogereziganya amugamba nti owaayi emitwalo yamuwa emitwalo 7 wasigala 10 amugamba nti vugojje bw'eba ewedde nkwongera emitwalo meka 10 mpaka leero makanika akyakanika oba akyakanika oba yaddawa tetumanyi bano abakampuni bamugamba nti makanika yasobola okugikola agamba waliwo omuntu ayamugamba n'amuwa omuntu oyo ali mu kibuga n'amukubira n'ajja kati awo ye waagambira nti omuntu ono ayampa omuntu ono kirabika naye ti yali abimanyi naye tanabatubuulira omuntu oyo yaani abatubuulire abayize lumu bagweta baako gwasirika emmotoka yaabwe baagimuggyeko
nene kasaba mulekedde bulamu nga bwe yali abadde yawali akabira sente ze mitwalo 7 agamba sente zange mukazi omunaku era kati yafuuse kyobulamu wabulaze kyembamba agamba bakwatibwemu ekisaba bamuweeyo bagimuweemu akasente bamuweeyo ko kasente ba milioni nga 2 kubanga ye motoka tagisobola kikyaddala olaba yaguluba nekiri ekikeke emotoka agisobola ate nze mu kulowooza kwange nze sijja gamba nga bwagamba kubanga kati obulumi bwe bwekibanga MTN nayo kigikakatako okunoonya emmotoka ekyalanga eriko ebirango kubanga gwe mulimu okulanga guba mulimu so tusuubira nti ne MTN kigikakatako okubeera nga enoonya mmotoka eyo bwe sirika netuula eyo ebanga yeyeddize akantu kayo ne banange bagabira mu kamera ate ne bakugirako eri mu nkukutu olunaku lwe bagikuwa balumanyi ne balugijjako naye nga kyo kyekyo kuva kyetwagala bwenkanya kuvaayo bamuyambe kubanga omukyala mpulire night talina maanyi agasobola okunoonya mmotoka eyo okugjako naate mu kitongole kiramba kuba teri wekitali mu nsi yonna sina mu Uganda MTN erina okuyambako night banoonye emmotoka eyo ne security eyambe bwebabanga si be bagyeddiza esobole eyambe emmotoka eyo ejja kubulawo mpaka eyambe emmotoka eyo erabike bagamba waliyo abagaba ebirabo ebyo nabo kati nga bivudde mukama naye nabo babiganga nabo tebalina anti be babalinga abafuusa mbu akuwa essimu ng'agifuusiza ekipapula ogenda okunyigaalo ng'oli na kipapula kyekiro ne kampani ennene ng'ezo omuntu omuteeka mulimu ng'alina okugaba ekintu nekyoko okimuwe agabe nga amukufu nga takiise naye okwata ekintu kyotalina okiwe muno ate omala okigaba ne bagamba nga bw'okigaba eyiyo olaba ng'okizza kati naye otoba mutufu ogwo bambi nze nsaba MTN eyambeko ne security n'omuzira kisa omulala kati omukazi bamuweeyo wakirina obukaba katukutuku kati omukazi takyalina watambuliza wemaali ye yamala kiri ekimotoka yakivaako yakisuulasuula dda bajyafunye amanya afunye ate n'obusente bwabadde asonzeewo nabo bamaze babunyunyusa naye omubbi talina kisa bannange kimwe wabadde atula nga alina emmotoka etakyatuulawo otulawo naye nekibuuzo ajjanga wenyolonekibuuzo ekirala emmotoka eyawezeza omwaka nkugaye tennaweza mwaka emmotoka erina garanti ebeera erina garanti mu Nissan kuba emmotoka Nissan ebeera erina garanti MTN yeba yagigula siba kiri kitegeeza ndowooza buli kizibu kyonna kyandibaddewo abalina okolagana ne MTN abagenda anti era n'abe-MTN bamulabira ku gundi nga balaba omukazi alaajana n'ekimotoka ekikadde bwakisindika bwakikanika kati era baba yavuddeyo n'abagamba nga bwe yayogedde bwatyo mu mawulire ne bamanya era baveeyo batuukirize ekintu kyayo nti mune tetwakuba mpewo emmotoka katuginoonye abeere mu naye omubbi muzibu ogweno omubbi ye budde bonna butali mubbi mwangu omubbi mukalu teri mubbi mwangu kuba omubbi omukalu ye sente amaze obbumira ate weyeekaza ate Fifida Queen Uganda enyuma mbu yakuba meka abukadde azikuba kubaani kubana abaana b'ebbaya bagamba abatwala nemwe kambuuze Kadama nga ine ennaku mpitirivu esente eri amala bwe yeekaza omulabira ddala omubbi omukalu bakadama kati nze nje kanje nja kubayamba okubaterekera sente zammwe nga teziriko buzibu nze bwe nabagamba nti nno baba baagala birthday bampite mbalire keeki kuba sente ze bezoononekera mu zi birthday mu kutwala abaana kulambula be baazaala nze wendi mwangamba nze ndi munyunyusi oli munyunyusi bulala ayagala birthday bamubbye sente ze naye nzaalidde keeki ye ne muwa n'ekifaananyi nga muliisa ani asinga oli azibbidde ddala njawulo tewali bakadama batono nnyo abamanyi bagenda okukola eyo kuga ne bavugwa mu sente naye nga babadde tazisuubyatalina nantegekera masekolamu ono Fifida Queen mugezi omanyi nti yasirise yewana bwewanyi bwayimba ye talina sente zabajjeeko nti bakole ki bano abaagala genda bano abaagala genda oba tanafuuka Kadama
ntalinga bano ng'oli antikaduuka weereza amaze okula nono njagala genda bano ebintu bikyali mu process temupapa ebintu bifidda kwina akyabakolako abasibanenya abo kuba omuntu bambe omwana abayagala ekintu babeera n'obwetaavu bungi ate abadde tebaazimwa mulundi gumu babadde nga baleeta kitundu bwe zaaweddeeyo essimu ne zivaako akyabakolako fifidda kwina akyabakolako fifidda kwini wabbi oli mu process oli mubbi nnyo omukalu badde mmanya babali abali eri ne basindika awo mubbi ddala era singa abaana singa basobola owerako abo ne bakuŋŋaana nga basaba obuyambi bayambe baagala bamuzze eno bamubanje ne bakola kikubanga tosobola awaba afera nedda akyabakolako ebintu si yabikola nga ye naye alina laki abajjako sereka si yabikola n'abalimba mbu yabikola amaze zikuŋŋanya mu bitundutundu ziweddeyo ate ajjako amasimu alina bakolako esimu ziri off ate amala yawoza mbu alwanirira abantu alumwanya mu bubbi ebintu bya wano binyumira omuntu abeesobola kubeerawo n'akuba ekintu eddakiika ezo ne kimukyukira kakaka essaawa zino yali yakavuma Suna Ben amulangidde byonna ebyannambwa naye ne Suna Ben teyakoze naye akiwulira ennaku zino takyavaako nkugambye Suna Ben buli ssaawa ayuza wali onjasamira kati gwe tobbye bubbi yeyabye naye nga bali batabuka byakukwano eriya laavu terina mutanda ate gwe obubbi mumpe mukisa ntumireko abantu bano wammanga nsooka tumirako Chosen Beki nti oli otya Amiri Muganda Amiri wa Beki Sengendo oli afuuka nene mwede mungamba Amiri Sengendo ngamagwe muganda nentumirako muganda wa Beki Chosen gy'oli otya ebintu ebyabaagala n'ababiri mubiveemu olutalo lwabaagala nakatayotabamu kwetejja amajambiya nabikisi kwekwagula njala kweruma mba mayingiramu bano babigambo balina byabwe nentumirako Geoffrey Lutaya ne Irene Namatovu mwebale okweyagala Irene Namatovu abo tino bebaliza ddala Irene Namatovu oyo yakabako ne ku mazigo nga kakabira Lutaya nga bamuzoganya nnyo nalebo naye teyali mwangu nentumirako mwenna abali mu byobufuzi kati munoonya n'engatto tekyatereera ku ttaka otambulira mu bbanga onoonya kifo kyogendako nange kamukisoko kamba tumireko nga negomba okimanyi nenga nawe okakasa ddala ngenda gwa siddayo tumirireko nnyo naye nga gwokennyini oyagala kweteeka naye ng'okimanyi todda ng'akimanyi ngenda gwa batumiddeko nnyo kubanga gwokimanyi kikyaddala nzimba kino kyembakoledde mbadde mubbi nentumirako nammwe mwenna abeesimbako naye ng'ate gwe teweewagira ng'olina gw'owagira ng'ogamba bwe mba ngudde oyo wakira ayitemu ekitegeeza oba teweewagira lwaki owooza oli ayitemu naye nga tubaagaliza birungi byereere mwenna tugenda mu kalulu twagala emirembe gina okubaawo akalulu tekatwawula ebyobufuzi tebitwawula tetudda mu kwekubagana tetweseera tayimu etuuka nebikola ki nebitwawo ffe ne tweyongerayo sibula omulabi wa Tonazi Media nga bw'ogamba nti wafuna omuwolereza ngonkondangako loya waffe bannamwandu bazi nga abafu beesibako oba weesiba ku bafu kati ekyo kyoyogera kiragira weesiba ku bafu nzezanyira mpaka nze seesiba ku mufu yaba neesibyeko oba weesiba ku bafu kuboga ti bw'oba weegaana kitoli namwandu bw'oba namwandu nze ndi namwandu wa bonna afa yenna namwandu amulamu nga mbeerawo naye mubeere bulungi mweraba sijja abasobola